Twebaza Katonda kawungezi ka leero akulembedde omutume w'enjiri Masiya awamu ne ttiimu yonna gy'atambula nayo era nga amaze okutula mu maaso g'omuzindaalo okutusaako enteekateeka ya Katonda gye yateeka ku mutima gwe myaka mingi okuva emabega eyo, era nga bwe mwawulira Sande eri ewedde bwe yeeyanjula wano nga bwe yazaalibwa, bwe yalokolebwa, bwe yayitibwa, omulimu gw'akola ne Bayibuli gy'asoma. Kale akawungezi ka leero twebaza Katonda amutusizza mirembe mu kifo kino. Muze kukulisaayo mu lukuŋŋaana olunene lw'obaddemu mu ssomero Kaswabuli Senior Secondary School, obadde ku mukolo ogw'abaana aba Senior 4 ne Senior 6 nga basiibula. Mwebale omukolo ogwo okugutuukiriza. Mwena ababaddeyo mwebale kubeera wamu n'omutume. Nze sijja kuba na bingi nnyo akawungezi ka leero. Nze muganda mwe Mununule Bwanika okubanjulira omutume akawungezi ka leero. Tusaba omutume nkwaniriza eri abantu bo mu linnya lya Mukama waffe Masiya omwana wa Katonda omulamu. Abaagalwa bange mwenna abali wano okusooka, abali wano Budaka, naddala bano abali awo ku balaza bannange abazze abooluganda abazze mwenna, nsanyuse nnyo okubalaba olw'okujja okutwaniriza omulundi ogwokubiri, era ng'omwagala Bwanika bw'ayogedde omulundi ogwasooka nga nze bw'eri engeri yange siyinza kubugamba nti Bayibuli egamba nga tosoose kuntegeera agisoma yaani. Ntera okukola ekintu ekyo era ne mbategeeza amakulu gaakyo kyeki. Setaani amanyi Bayibuli. Kale nze bwe ngamba bugambi nti Bayibuli egamba ano nedda. Newandibadde abatume bo bennyini basookanga kweyanjula nga bategeeza n'enjiri gye babuulira. Nange bwe kino neebaza Katonda nga tuyita mu mwagala asiimwe management yonna eya Bugwere FM, era ne bonna abatwaniriza mpewo wano. Neebaza Katonda olw'okumpa omukisa guno, ate oba nange okuleeta omukisa ku leediyo yaffe eno eya Bugwere. Tambuddeko leediyo nnyingi nnyo okusookera ku leediyo Uganda, myaka gyayiri eri mu 7 eyo. Bannange eyo gye nava mu leediyo mangi gentambudde, naye ng'ekintu ayo sigenda kunoonyayo kulanga ya busuubuzi oba kyengenda okufunamu oba ebintu by'ensi eno. Wabula nga Mukama bwe yagamba, ye mwennyini bw'ajja ku nsi agamba nti ekindeese ku nsi kwe kunoonya n'okulokola kiri ekyabula. Adamu ly'ezzadde lye. Bwe kityo ogwo gwe mulimu gwa Mukama waffe ogwamuleeta ku nsi, era bwe yajja ku nsi nga bwe tunaagenda nga tuwulira ebyawandiikibwa bwe byogera, yagamba mutegeere nti yajja kunoonya. Bw'amala agamba abatume nti mugende nammwe munoonye, kubanga yali amaze okupanga enjiri eno gyengenda okuba gye tubuulira ng'eri mitima gyabwe. Ewaawo kiseera bwe kyatuuka awaakoma abatume nga babazikiriza buzikiriza, tewali n'omu yafa lumbe. Awo ewaakoma enjiri n'ebula n'erinnya ne libula. Ky'okulaba nti bwe twogera ku linnya Masiya, omuntu yeekanga nti ate Masiya mwali mu nsi. Si kunenya, kubanga katugambe abaana ba Isirayiri, mu Isirayiri baamalamu emyaka 143 byokka, naye bo baali bazzukulu emirundi n'emirundi. Naye Mukama bwe yatuma Musa yasooka kugenda kweraga yekka mu bintu bingi, obubonero 10 obwali bulaga abaana ba Isirayiri nti ddala onaze okutukima mu ndagaano gye tubadde tusuubira bulijjo, ddala yaze n'omukono gwa Katonda. Olaba ensonga eyo. Kati Abaisirayiri n'Abamisiri ne bategeera nti wamma Musa azze amuleese ye Katonda mwennyini omuyiza w'ebintu byonna, nannyini bantu bano bwe tutuntuza abaddu. Kale naffe bwe tutyo bwe kiri abaagalwa. Emyaka mingi bukyanga enjiri ebula, bukyanga erinnya lya mwana wa Katonda libula. Amannya amalala ne gajjawo, enjiri endala ne zijjawo, ennyingi nnyo ate nnyo. Kati enjiri eno nga Mukama waffe bwe yagisuubiza nti era yegenda okuwula ku biseera eby'enkomerero, tulina omulimu gw'amaanyi nnyo okunnyonnyola. Ky'okulaba nti owa Katonda yatuwulira amangu ddala nga bwe kisoboka n'akkiriza ne yeenenya ne tugattagana mu lugendo olw'okugenda mu bulamu obutaggwaawo. Bannange abaagalwa okusookera n'abali e Budaka mwena abali mu kibuga muno, mbalamusizza nnyo abakulu b'ekibuga kino, the ILCs, obukiiko bwammwe bwonna, poliisi yaffe eri awo, mwebale nnyo okukuuma ekibuga n'abantu ba Katonda, ne mwena abakola abanoonya 10 ekya buli lunaku.
bannange mbalamusizza nnyo nsaba Mukama Katonda wange omuyinza w'ebintu byonna abatuuseeko obulamuse bwange buno mu mwoyo gukwagala bwere era munkubidde amasimu mangi mukubidde abaana ba Katonda amasimu mangi agakakasa nti baasiima nze okusobola okujja mu kifo kino. Kiki kye ngenda okwogerako leero? Bategeeza nti nze ndi mubuulizi w'enjiri ya Isa Masiya gye Nayitibwa. Mukama bw'aba mpita agamba nti mwana wange nkuyise wakati mu baganda bo, jangu ompeereze n'ozogera nange, jangu ompeereze okubuulira enjiri y'omwana wange, enjiri y'omwana wange. Eky'omukisa omulungi kiri nti abaagalwa, nze nasoma Bayibuli okutandika mwaka 1947. Ye Bayibuli yasooka mu ngalo zange 1947 n'oza ogenda nange. Nagiweebwanga ekirabo mu Desemba 1947 kubanga nali mu baana 45 we nali nsomera, nali mbasinze nga nze namba 1 nga mpise nze nsinze. Kale maama nangulya Bayibuli eyo okuva ku olwo n'okusoma ku lwaleero gye nsoma n'okusoma ku lwaleero nno sisomangako Bayibuli ndala. Nene Bayibuli endala zizze nga ndaba era n'amakulu gaakyo nze ngamanyi. Kale ku lw'ensonga eyo neebaza Katonda ampisizamu ebyo byonna bannange emirembe okugifuna ngifunyeko mu biseera bya mufuzi ono aliko leero. Ate bwe njogera ekyo ojja kungamba nti ndi wa Museveni, kenkubuuze nti gw'oli waani? Eyo ze njogera zammwe ez'abuntu nga bw'ogamba nti aho oyo kakati ayogera atyo bwe ngamba nti nze njogera kyendi. Ziizi gavumenti zambonyaabonya era njagala okubategeeza nti olw'okubanga Mukama yanyiiga nze nga sibanyuma apaana naye Mukama yeyanwanirira agamba nti ndi wamu nammwe bonna abo benjogeddeko balya nfuufu, tewali n'omwe wa aliwo. Oli abamu babagamba nga bamirembe na mirembe, abamu bafiiri maaso simanyi abamu batya minisita w'emirembe, naye munnange bonna bali mu nfuufu. Nze gwe baabonyaabonya ne leero nze nzuuno asesembula enjiri ya Isa Masiya oli eri yateekebwa ku mutima gwange. Ku lw'ensonga eyo bannange abaagalwa, neebaza Katonda akumye eggwanga yaffe Uganda byonna awamu n'omukulembeze waalyo. Si nsonga ensi ejjudde emitawaana, naye okuva mu ssaawa okudda mu ssaawa mutawaana kakati oguliwo ku nsi kuno njagala tutegeere. Olaba naye twebaza kubanga atukuumye ffe Abannayuganda abaliwo, naye abantu bali kufa, abantu bali kubonaabona. Basomye amawulire gano ate abasajja babadde baze okutuzinda bazikirize Namboole. Kale bw'oteebereza ezo zonna ddiini bannange, olaba yatandika na musaayi, yatambulira kuyiwa musaayi n'okutuusa kaakati. Baganda bange abaagalwa, lwaki enjiri eri kubuulirwa ojja kutegeezebwa lwaki enjiri eri kubuulirwa, ani yagyogerako, nannyiniyo y'ani? Kale kaakati abaagalwa, kyengenda okusooka nakyo nja kusooka n'ekigambo kino abiri mu mukaaga agamba bw'ati atya: awo mu mwezi ogw'omukaaga malayika Gabulyeri n'atumibwa Katonda mu kibuga eky'e Ggaliraaya erinnya lyakyo Nazaleesi eri omuwala atamanyi musajja eyali ayogerezebwa omusajja erinnya lye Yusufu ow'omu nnyumba ya Dawudi n'erinnya ly'omuwala Maliyamu. Awo n'ayingira omumwe n'agamba nti mirembe ggwe aweereddwa ennyo ekisa, Mukama ali naawe. Naye ye neeraliikirira ekigambo ekyo n'alowooza okulamusa okwo bwe kuli. Awo malayika n'amugamba nti totya Maliyamu, kubanga olabye ekisa eri Katonda, era laba oliba olubuto, olizaala omwana ow'obulenzi, olimutuuma erinnya Isa. Oyo aliba mukulu, aliyitibwa mwana w'oyo ali waggulu ennyo, era Mukama Katonda alimuwa entebe ya Dawudi jjajjaawe, era anaafuganga ennyumba ya Yakobo emirembe n'emirembe, so obwakabaka bwe tebuliggwaawo. Awo Maliyamu n'agamba malayika nti kiriba kitya ekyo, kubanga simanyi musajja. Ne malayika n'addamu n'amugamba nti omwoyo omutukuvu alikujjira, n'amaanyi g'oyo ali waggulu ennyo galikusiikiriza, era ekyo ekirizaalibwa kye kiriva kiyitibwa ekitukuvu, omwana wa Katonda. Ndowooza owulidde nnyini ebigambo ebyo bibiri obiwulidde. Ebintu bibiri biri kwogera ku kintu kimu. Omwezi ogw'omukaaga ndowooza okiwulidde, mirundi ebiri.
olabye ensonga eyo n'omwana we yali waggulu ennyo bya mirundi 2 ani ali waggulu eyo waliwo eddiini egamba nti Katonda tazaala ate nga gwe yatonda azaala olaba ensonga eyo ekyo njagala okitegeeza nga n'osoma bayibuli eyava eri Katonda eyaliwo nga n'enzikiriza yonna teriiwo nakatono okujjako enzikiriza eyaliwo baali baswezi ba lubaale ne mu Isirayiri nga mulimu abawandiisi n'abafalisaayo n'abasadukaayo n'abayigiza b'amateeka bye byaliwo byokka njagala ekyo kitegeere zino enzikiriza zose zaaliwo muganda wange njagala ofune kyeŋŋamba ntegera amatu bulungi nnyo nga njogera nakyo ofulaba nti nze kyenjogera nteekako ndi mulimu kyawandiikibwa agamba nti mubeere mu nze n'ekigambo kyange kibeere mu mmwe nze bwe namala okukkiriza mukama waffe Yesu Amasiya nayingiramu mukama waffe Yesu Amasiya naye mukama wange Yesu Amasiya n'anteekamu ekigambo kye kyekiri mu nze sijja kwogera kigambo ekiri ebweru wa bayibuli siteeka mu bantu kigambo ekiri ebweru wa bayibuli kubanga sina kyenoonya wabula kyenoonya ye muntu bw'alokolebwa ng'amuzimba ku kigambo kya Katonda nannyini kyo nannyini ye yamufiirira ndowooza ogenze nange eddiini egamba nti Katonda tazaala owuli ensonga eyo kakati bayibuli egambye eti Katonda tazaala kitegeeza ki ndowooza ogenda nange omwana wo yali waggulu ani ayo yali waggulu ennyo ate omwezi gw'omukaaga malayika yatumibwa mwezi gwa mukaaga eri Mariyamu kitegeeza ki tujja kukizuula omwana sesembula 36 laba Elizabeth muganda wo era ye ali lubuto lwa mwana wa bulenzi mu bukadde bwe guno gwe mwezi gw'omukaaga eyayitibwanga omugumba kubanga tewali kigambo ekiva eri Katonda kiri bulwamaanyi. Mariyamu n'agamba nti laba nze ndi muzaana wa Mukama kibe ku nze nga bw'ogambye. Awo malayika n'ava gy'ali. Olwamaze omulimu gwe ogumutumisa malayika ono aleeta obubaka eri Mariyamu atamanyi musajja yekyo ekyaliwo mu Edeni nga Adamu amaze okwonoona Setaani nga bamusudde ku nsi owulira baasuula mwoyo omwereere ekitiibwa baakimwambula mu ggulu bwe yajja ku nsi yakozesa ekitonde ensolo eyali ebeera mu maka ga Adamu bwe musota yali nsolo tikyali kyewalula nga bw'okiraba kaakati nedda baasi nekiyingiramu ye omukazi yali alowooza nti ayogera na nsolo eyo ya bulijjo kazi ayogera n'omusota nga gujjuddemu omwoyo omubi ogwoli bwe batumye bwe yajja okugenda okwekanga nga bagudde mu kibi. Bayibuli egamba nti ensi ekolimiddwa ku lulwo okuva ku ekikolimo kyayingira nga kiyita okuva mu mwoyo ogwo ogwayingira mu nsolo guyo mu mukazi mpaka Adamu ensi neekolimirwa era okuva awo ensi nkolimire n'olwaleero luno kyova olaba nti ebiriko byonna si byaluberera nedda era kyova olaba nti ensi kati bali kuyiwa omusayi lwa nsonga kikolimo kiri bannange abaagala bwekityo bwe kyali naye nga Mukama bwe baamala okuwoza kubanga Katonda we yajja n'agamba nti Adamu okoze eki kino olidde ku muti gwe nakulagira obutagulangako Adamu nayogera amazima n'agamba nti omukazi wuuyo gwe wampa okubeeranga nange yampadde n'endya yayogera amazima kubanga awo kintu ekitibwa bulimba kyali tekirina okuyingira eri omuntu ng'alina kwogera butereevu mazima nga bw'olaba omwana omuto bwe baba abaana babbye sukaali agenda eri kitaawe n'agamba nti naani nampaye n'alya ayogera mazima kubanga omwana omuto talina bulimba owulira ensonga eyo bwekyo bwe kyali. Adamu n'agamba nti kitange omukazi gwe wampa okubeeranga nange yampadde n'endya era kyali kituufu. Omukazi ne bagamba omukazi nti okoze ki kino nti omusota guugwo gwe gunse oli agambye omukazi yampadde n'endya omusota omukazi agamba nti omusota gunsenze omwoyo oguli mu musota gwasendasenda owulira n'agamba nti mulye temugenda kufa mujja kuzibuka n'ebintu bingi eyo byayogerwawo olala byengenda okwogerako naye wano nina olugendo lwange kukulaga kintu ekiyitibwa enjiri ya Yesu Amasiya kyeki era evaawa ekigendwa kyayo kyeki byebiriwo mu nsi muno yajja kuteeka kintu mu nsi muno enjiri eyo eteeka ekintu mu nsi muno oba yajja kununulwa mwoyo gwa muntu. Bannanga abaagalwa bwe baatuuka ku musota mpaka kakati ng'omusango bamaze okuwoza omusota tebaagubuuza wabula kakati bwe baba basala ebibonezo byasookera ku musota
n'agamba omusota nti kubanga okoze kino okolimiddwa gwe okusi kati tukasome busomi kubanga nabagambye nti nze mulimu ensula nanga ensula eyokusatu n'olunyiriri tandikira wano olunyiriri tandikira ku lunyiriri olw'11 ensula yakusatu tutandikirawo naye olulala tugenda kutandika n'osooka katutandikire ku lunyiriri olwokusatu agambye atya olw'11 n'ayogera nti ani eyakubuulira nti obadde bwereere olidde ku muti gwe nakulagira obutagulyangako? Omusajja n'ayogera nti omukazi gwe wampa okubeeranga nange yampadde ku muti n'endya. Mukama Katonda n'agamba omukazi nti kiki kino ky'okoze? Omukazi n'ayogera nti omusota gunsenzesenze n'endya. Mukama Katonda n'agamba omusota nti kubanga kakati bamaze okuwoza Adamu ye yawoza n'omukazi n'awoza nga ge mazima tekyali kyabwe wenyini abo bandibadde ng'abantu bano bafa n'ensi nevaawo naye kubanga bayogera amazima basendebwa omusajja Mukama Katonda yatonda omukazi n'amuwaayo agambye nti omukazi gwe wampa okubeeranga nange yampadde n'endya. Omukazi omusota gugwo gwe gunsenzesenze gaali ge mazima bwali bujulizi bwa mazima ndowooza ogenda nange muganda wange. Yampadde n'endya ndowooza ogenda nange otegere kye nkugamba. Baasi omusota tebaagobuuza gwali gusigazizza ki? Gwali gusigazizza kibonerezo kakati olwo bagenda kutegeka ebibonerezo. Olunyiriri lwakomeka 14. Mukama Katonda n'agamba omusota nti kubanga okoze kino okolimiddwa ggwe okusinga ensolo ez'omu nnyumba zonna n'okusinga buli nsolo ey'omu nsiko onootambuzanga olubuto. Owulira awo ebigende bikutuka ku nsolo eyo. Tolowooza nti ensolo eyo oba omusota oba ensolo eyo yatondebwa nga kyewalula. Kino kyaliwo luvannyuma lwa bukambwe bwa Katonda n'asalibwako ebigere ne bakinyoolanyola ne kibanga ekyewalula kati nga bw'olaba kaakati kaddemu akantu ako katereeza emitima gyabwe. Mukama Katonda n'agamba omusota nti kubanga okoze kino okolimiddwa ggwe okusinga ensolo ez'omu nnyumba zonna n'okusinga buli nsolo ey'omu nsiko onootambuzanga olubuto. Owulira ebigere ne bikutulwako Mukama n'afuula ensolo ebadde ensolo ne kifuuka ekyewalulwa. Onoolyanga enfuufu ennaku zonna ez'obulamu bwo. Mu kifo emmere gye mubadde mulya n'Adamu ne Kaawa tokyagirya n'akatono nedda nga bw'owulidde ogenda kulya ki? Nfuufu obulamu bwe bwonna. Nange obulabe naabuteekanga wakati wo n'omukazi era ne wakati w'ezzadde lyo n'ezzadde ly'omukazi. So nga baalina omukwano. Owulira omuntu owulira muganda wange omuntu abeera n'embwa. Okubeera n'embwa kapa ente embuzi kitegeeza nti omuntu mukwano gwa bintu ebyo n'ebintu ebyo mukwano gwe njagala ekyo kitegeere. Naye kakati ateeseewo bulabe okusinza ku ekyo ekyaliwo ekyakolebwa. Bandibadde nga omusota omukazi n'Adamu bafudde naye nedda yakimanya nti tewali n'ekimu ekikoze ku lwakyo. Yamanya nti oli avudde mu ggulu omulabe gwe bagobye mu ggulu mu maaso ge yayinoona eyo oyo goba malayika Mikayiri gwagobye n'amusuula ku nsi ne bamalayika be yakoze kino. Olwono kaakati ekiruyi ne kisigala nti yes kambamu ebibonerezo bino ngeno bwe ntonda ensi empya wabula ono mutegekedde bino nga bw'ogenda okubiwulira. Soma 15. Nange obulabe naabuteekanga wakati wo n'omukazi era ne wakati w'ezzadde lyo n'ezzadde ly'omukazi. Soma. Ezzadde ly'omukazi lirikubetenta omutwe. Asoose abaagalwa ne leero luno omukwano gwange gwampuliriza tokubangako omusota newandibadde gunene gutya togukuba ku kawuuwo okuba onoonya wali musota manya mutwe bwe guba gwezinzezenze bwegatwa ogutu oba gulira onoonya wali muto kubanga akamwa ke kakyogera ndowooza ogenda nange olumala okugubeta entabe baasi ng'ogamba nti ngumaze ekitwe ne kisasambula guno gusigala gukyagalanguka ogamba nti mwani bali gugalanguka omutwe tikuli ngumaze ndowooza ogenda nange muganda wange ampuliriza ngumaze. N'omusota teguyinza kuluma muntu mutwe nedda. Oli bwagamba nti muno omusota gwonumye omanya nti gulumye ekigere awo ndowooza otegere ekyenkoba. Abaagalwa bange mwenna wulira ddamu akantu ako
nange obulabe naabuteekanga wakati wo n'omukazi era ne wakati w'ezzadde lyo n'ezzadde ly'omukazi ezzadde ly'omukazi liri kubetenta omutwe naawe oliribetenta ekisinziiro n'agamba owulira ensonga eyo kaakati awo yali alangirira waliwo ekikolimo n'okulangirira obulokozi yalangirira yaleeta yabawa ebibonerezo naye ng'ate agenda kubategekera obulokozi owulira ensonga eyo ndowooza otegere kyeŋŋamba mu ngeri ki tebaafa naye abagamba nti kale mubeerewo muwangaale okusobola munaddanga mu nfuufu naye ekintu kiri kimu kyokka nti ngenda kutonda gulu epya n'ensi empya obutuukivu mwe butuula olwo kakati agenda okukutuusa mu ggulu eryo yoyo omwana ezzadde ly'omukazi yaani ezzadde ly'omukazi yaani awo ezzadde omukazi talina mwana nedda towulyangako okuvujjako oyo mukama waffe Yesu Masiya towulyangako omuntu azaaliddwa mukazi nti omukazi azadde omwana awo tali musajja mukama yabatonda bombi bwe bati olw'ensonga muzaale mwale yatonda omusajja nga yagenda okubeera n'abaana owulira era nga gwe mutwe gwa mukazi we n'atonda omukazi ng'alina ekifo omwami bw'agenda eri omukyala aba atutte mwana olwo bakola omulimu gwa kano gwe yabagamba nti muzaale mwale mujjuze ensi ndowooza ogenda nange owulira omwana n'amala emyezi 9 kujjako Yesu wa myezi 5 n'ennaku 26 n'amala emyezi 9 oba n'okusingawo n'azaalibwa nga muntu owulira yeyo enteekateeka ya Katonda naye ono yayogerwako tagenda kuva eri Yusufu oba awalala owulire Bayibuli bwegambye malayika ali kujjira n'amaanyi go yali waggulu ennyo gali kusiikiriza ekyo ekizaalibwa kikiriva kiyitibwa ekitukuvu omwana wa Katonda mukwano gwange ndowooza owulya ebigambo ebyo sirowooza ng'eddiini zammwe zoogera ku ebyo abaagala sente za Katonda bitundu bya 10 n'ebyawo mujja mufune ebyamagero byebyo mufuna ekyamagero kiikyo kijja motoka yiyo eva mu ggulu nakyo ojja kuvuga abantu bakulabe bakuwa eki mukama waffe ebyaffe agamba nti ebyammwe byakyama obutuukirivu bwakyama okugaba kwakyama okusaba kwakyama okusiiba kwakyama omumasiya tusiiba nnyo tusaba nnyo naye togenda kuwulira mumasiya ng'awoogana nedda mukama waffe agamba nti omalangana kuggalawo nju Katonda kitaawo alaba mukyama n'alyoka akuwa empeera bw'ogabanga omukono ogwajjo bwe gugaba ogwakono gulimu okutegeera nkubuuza emikono gyombi giri kwani ndowooza otegere kyeŋŋamba bw'osiibanga kyagala olabike nga olina amaaso agendaku n'okweraga kanti tuli mu biseera bya kisiibo nedda naaba bulungi nnyo okusiiba kwokubere kwa munda ekyo kyekyaffe kyova olaba nti temutusanga mu buli kintu kyonna amadiini kigakola nedda lwansonga tuli munda mu Bayibuli muli n'agamba nti mwenenye mubatizibwe okuyingira mu Isa Masiya owuli ensonga bwe tuyingira muli tubuliramu ensi tetulaba n'akatono ensi tetulaba okwagala okw'amazima emirembe gitufuga ekosa ekimu kyonna tetwegulumiza tetweragalaga nedda ndowooza otegere kyenkugambye baasi ekyo ezzadde ly'omukazi otegedde baasi akati tuvaawo 12 tuberebere 12 n'olnyosooka mpaka lwakusatu yangwako mangu awo Mukama n'agamba Ibulaamu nti va mu nsi yannyo era awali ekika kyo n'ennyumba ya kitaawo oyingire mu nsi gye ndikulaga nange ndikufuula eggwanga eddene era naakuwanga omukisa era naakuzanga erinnya lyo era beeranga mukisa ggwe nange naabawanga omukisa abanaakusabiranga ggwe omukisa n'oyo anaakukolimiranga naamukolimiranga nze ne mu ggwe ebika byonna eby'omu nsi mwe biruweerwa omukisa mwekituwulira ndowooza otegedde eyo endagaano Mukama olwamaze okulaba nga ennyumba ya Teera etandise okusinza ebitasaana kyava alondamu Ibulayimu mutabanyi we n'amugamba nti vaawo genda alyoka amuteeketeeke olwabiri byova okuwulira nga nsoma otegedde kyeŋŋamba Ibulayimu n'okugenda n'agenda olukakati obulokozi asuubiza obulokozi ayongera ku kiri ezzadde ly'omukazi nga n'ezzadde ly'omukazi eryo ligenda kuva mu Ibulayimu ndowooza ogenda nange Ibulayimu n'azaala Isaka n'azaala Yakobo n'azaala enda 12 emu ku yo ye Yuda
omuva abayudaaya bayibuli ekakasa nti obulokozi buva mu bayudaaya tebuva mu ruumi tebuva mu bungereza tebuva mu buyonaani tebuva mu amerika nedda tebuva wange bubabu njagala ekyo muganda wange mpuliriza owulire kyeŋŋamba nsoma bayibuli original bible njagala ekyo kitege original se zino bayibuli ez'omulembe gwammwe guno nedda omwo bye bateekamu birala kyova banga newandibadde balina bayibuli bakola ki ensi yeyongera kwonooneka lwaki weebuuza ekigambo ekyo eno bayibuli eriko n'amafuta ga katonda omuntu akkiriza bayibuli yenna akkiriza erinnya eriri mu bayibuli bakyusibwa n'abeera ekitonde kijja bayibuli bwegamba ti omuntu bw'aba mu masiya abeera ekitonde kijja ebyedda nga biweddewo ebyobuzaaliranwa ebya buli ngeri by'amadiini ebyaki eby'amawanga naki nga biweddewo laba okugamba nti laba kiriba kitegeeza nti laba ebikolwa bye kaakati bwe biri ebipya omuntu bw'aba mu masiya abeera ekitonde kijja laba olaba ensonga eyo kubanga lwaki mu linnya lya mukama ffe mwe muli amaanyi bayibuli eno y'amafuta so si amagezi gava mu makolegi ziri zawandikibwa buwandikibwa nga n'omuntu asobola okuba omugagga n'abeera n'ebisente biri awo n'agula puresi ey'okuwandika bayibuli kyobulaba nga amabayibuli ag'ebika ebya buli ngeri n'agamu galimu ebifaananyi eby'obuwemu agamu ku mabayibuli galimu ebifaananyi eby'obuwemu abali obukunya abasulagana abakola ebintu bya buli ngeri nga babiwetekako biri mu bayibuli ezimu ku zo naddala ezo eziva ebweru wa uganda nozogera nange mukwano gwange mpuliriza njogera naawe omukisa ogwo agambye anakusabiranga omukisa kyobulaba nti nze ndi mukuzukulu wa ibulayimu oli bwanjagala nga mukama mwagala gonkyawa nga katonda kukyawa bankyawa ne banteeka mu kkome n'emirundi nembonaabona ebyo byonna nja kubiwa ebiseera ebirala nga naye kakati njogera ku kintu ekindeese era ekigenwa kya katonda ekiri mu nze njagala okiwulirize bulungi n'omwoyo gwo gwonna n'okusookera ddala mwe bannaffe leero ababadde nga naddala bannaffe abakulembeze b'enzikiriza ababadde eyo mu makanisa oyinza okuba nga tolina kigambo kya katonda kyoyogedde ekiyunga omuntu ne katonda omuntu n'omuntu ndowooza ogenda nange waliwo byoyogedde ng'oyogedde bya buntu n'ebintu ofaana bwe bityo sigaana obanga obateesemu ekigambo kya katonda ate oba nedda ompulira kyeŋŋamba baasi olukozi bulangibwa butyo twangweko mangu tutuuke Isaaya esula 7 n'ennyiriri 14 ndowooza Isaaya 7:14 agamba bw'ati mukama yennyini kyaliva abawa akabonero laba omuwala atamanyi mutandika ku nnyiriri olw'13 n'ayogera nti muwulire kaakano mu nnyumba ya Dawudi kigambo kitono gye muli okukooya abantu n'okwagala ne mwagala okukooya ne katonda wange era mukama yennyini kyaliva abawa akabonero laba omuwala atamanyi musajja aliba olubuto alizaala omwana wa bulenzi alituma erinnya lye Immanueli newalekerawo owulira katulivuunula eno mu Matayo bannange ngenda kubategeeza njiri gye mbuulira era eyandeeta ku ledi eno ng'amaledi amalala gonna tandika n'onyirwa 18 Matayo essuula 1 n'okuzaalibwa kwa Isa Masiya kwali bwe kutyo Maliyamu nnyina bwe yali ng'akyayogerezebwa Yusufu baali nga tebannaba kufumbiriganwa n'alabika ng'ali lubuto olw'Omwoyo Omutukuvu awo Yusufu bbaawe kubanga yali muntu mutuukirivu n'atayagala kumukwasa nsonyi yali alowooza okumulekayo kyama laba bwe yali alowooza bw'atyo malayika wa Mukama n'ajja gy'ali mu kirooto n'amugamba nti Yusufu omwana wa Dawudi totya kutwala Maliyamu mukazi wo kubanga olubuto lwe lwa Mwoyo Mutukuvu. Ndowooza owulira kyagambye Maliyamu yali ayogerezebwa nga bw'owulidde Luka bw'agambye owulira Maliyamu yali ali awo mu nnyumba ye natuukamu owulira ennyumba ya Maliyamu nagituukamu n'entiisa ekyaliwo ne leero luno byonna byonna byosoma mu bayibuli nabituukako Yoludaani Getsumaani nnyumba ya Maliyamu ebbajiro ekooti ennyumba y'emisalaba ekuba Mukama waffe yatambula n'agwa emirundi 3 bwe baamukomerera mu ntaana ye yonna natuukayo soogera bwogezi ng'ateeba obuteebi byenjogera nkimanyi muganda wange njogera ekyo kyemmanyira kye nalaba